abalabi baffe abalungi abadde Mix Media muje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi akoseeki Pulezidenti Masaka City bambi subscribinga likinga commentinga sharinga followinga the Mix Media bambi gompya subscribinga kola ku kadde omale onyige all obeere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutadde wano ku the Mix Media ntumirako abali e Masaka e Kenya e Tanzania e South Africa e Dubai e Mbalala e Mukono mbaagala nnyo n'olwaleero ntuuse nga nkuletedde ebyobugagga bya mwana muwala Zarina Hassani abangi ge mumanyi nga Zari Hassani abalala mumanyi nga Boss Lady abalala mumanyi nga Zari ono omukyala mweru ddala omukyala mweru ow'amaanyi nga business lady ate nga muyimbi bino ebyobugagga byavuddeyo byatulaze ab'amawulire Zari CEO wa Brooklyn City College nga gano masomero era CEO waago gali wano mu Africa e Dubai America ne walala wangi nnyo ne South Africa eyo amasomero gano gye gali nga gajjiramu ddala akasente galina junior high school nga omwana asasula bukadde na bukadde nga galina amamotoka agatambuza abaana ebizimbe naawe osana n'obiraba boy maanyi meereere nga agajjiramu ddala akasimbi amasomero gano ye CEO ekyewuunyisa ng'akozesa abagwira n'abaana abawana ewaffe nga amasomero ga mulembe ddala CEO wa hoteli CEO wa Zari hoteli ng'eneemwera ddala ssente buli lunaku na buli mwezi nga hoteli eno ya flat erina interior omulungi ddala munda n'ewabweru erinako swimming pool eriko parking sauna amafumbiro awo wafumbirwa emmere gardens mwabaagala okulaba omupiira byonna weebiri soft drinks weeziri okuli juice mazzi n'ebyokunywa ebirala bingi nnyo parking weeri garden weeri ennene ddala hoteli eno emwera ddala akasimbi Zari owa brand ambassador buno abukoleddemu ddala ssente omuli aga amakampuni amanene ayina abadde brand ambassador era akyali brand ambassador wa Samsung Electronics East Africa era bamwera ddala akasimbi akawererako ddala kyosobola musitulamba ogendamu emitwalo 10 ebyo oba weerimba brand ambassador mulamba mu masimu mu TV n'ebintu ebyomanyi nga bya Samsung brand ambassador wa Soft Care Diapers nga bano bakola pampa z'abaana abato era brand ambassador wa bakasimbi akafunira ddala era n'abaana be diapers zino zaabawa oba zaakozesa yafuna diiru eno ng'erimu bukadde na bukadde Zari tosobola musitulamba omuwa kakadde kamu nedda CEO wa Zari Estate nga bali mu byamataka ag'amayumba aga fulaati oyagalayo kabbangalu naye nga kampuni eno eri South Africa ezo apartment bazizimbira ddala bazikolera ddala apartment mwaliro gumu 2 3 babimalanga nga kampuni eno eri South Africa batunda ettaka poloti fulaati ez'omwaliro ogumu njagalayo nnyumba akwebakamu mwaliro gumu 2 3 bazirina era bazikolera bazirina kampuni eno sente kola za nsusso oba ekolera ddala ezo eziwera Zari alina mansion eziwerako ng'ayina eri Kenya etunulanga muntu ng'ate weetudde wanene alina mansion e South Africa nga zino nazo z'amaanyi ddala era ng'azitunda n'ozitunda singa obeera ng'obadde oyagala ogiramuza ne muteeseganya n'omuwamu akasimbi mu bya mansion nabyo mwali akasimbi akajjiramu ddala CEO wa cosmetics store bino abirinamu ne diploma ng'agifunira awo mu London cosmetics mwe muli ebintu eby'oku lususu kwebyula ebyo ku designinga face buki kyova olaba Eva yabanga mwana muto yagamba oba tolina kasente ebya cosmetics bino byesonyiwe wobeera ng'oli mwavu biveeko kuba bitwalamu akasente mulimu lotions makeup ebizigo ebyo era nga kasimbi akajjiddemu ddala ng'agirina wano ewaffe Uganda e Kenya ne South Africa Zari alina Zari hostel eviramu ddala ensimbi eri awo South Africa ebisulo bino bisulwamu oba hostel zino zisulwamu nga zipangisibwa abakyala abasajja oluusi n'abaana abo ab'amasomero ze hostel zino zaalina nga sayidi eno ey'abantu abatambuza oba abayise nga kubeerako breakfast w'olabira omupiira ka wifi kabeerawo era onyumirwa bulungi nnyo ka TV kabeerawo hostel nazo azigiramu ddala akasimbi Zari alina apartment wane waffe Uganda nawe
awe South Africa nga ziri mu double room nga kuliko amazzi amasannyalaze parking security nayo kweri ng'ate talina emu yokka ayina eziwererako ddala. Wano ewaffe Uganda ola apartment gy'alina eri myaliro ng'etaano. Omukyalo ono akasimbi akagiramu ddala mu za apartment ng'ate talina emu yokka. Zali alina amaduuka agatunda cosmetics nga gali e Uganda, e South Africa, Kenya nga batunda saako n'okusuuza agagiramu ddala akasimbi nga kuliko lotions, ebizigo, makeup studio mu mwagala ebyokwebyula agaba makeup ke babeera nako. Omukyalo ono abitundira ddala ng'abijjiramu ddala ensimbi nga tetalina dduuka limu lyokka, alina amaduuka agawera e Kenya, e Uganda naawe South Africa. Zali alina emmotoka ezo zo tobala. Buli mmotoka ey'ebbeeyi omukyalo ono agivuzeeko, buli mmotoka ey'ebbeeyi agituddemu, amanye ebbeeyi yaazo okuli zi Mercedes Benz, zi Monster, zi Jeep, zi Hummer, zi V8, zi Prado, zi TX, ezo zonna zi Range Rover Sports, za Audi, zi BMW X6 zonna azivuzeeko. Ate ng'ekyenjawulo kyalina emmotoka zino zonna zibeera mu mannya ge Zali oba giyite private number plate ng'ayina ezo ziri South Africa ziriko Zali Gipi obaako kaba kategeeza ki, eze Uganda Zali mu maaso n'emabega, e Kenya Zali, e Tanzania Zali, ng'emmotoka zino ate enamba plate zino aziwera ddala w'omusolo. Wano ewaffe ziri miliyoni 20 namba plate y'omweggwera. Naye kati e South Africa sente mmeka? Abe South Africa mutubuulire. Omukyalo ono emmotoka zonna azivuzeeko, takyegomba nti eno emmotoka nyetaaga ogivugako mpozi nga yazze nga mpya katale. Emmotoka azirina eziwerera ziteereddemu ddala ssente. Zali alina amayumba era amayumba gano agayiyeemu ssente ziwererako nno ddala. E South Africa alinawo ennyumba muganda wange etunulanga muntu eno ya waterproof muganda wange. Ennyumba zino naawe osaana n'ozerabirako. E Uganda alinawo ennyumba nga yamwaliro mulamba wabazze mwasula ng'ate eno yagiwa maama we yasinga ennyo gibeeramu. Alina ennyumba e Kenya namo alinamu ennyumba omwo mu Kenya era ennyumba aziteereddemu ddala akasimbi nga ziri self contained buli kimu kyonna ekiri swimming pool, masannyalaze, parking nga za kalina tojja musanga mu bubbangalu nga maanyi ddala. Compound gardens byokwebyula nga zinamu dressing room muganda wange. Osana naawe n'olaba ku nnyumba zino. Ennyumba namwe ateereddemu ddala ssente. Zali alina boutique eviiramu ddala ssente buli lunaku nga ziri South Africa, e Kenya, e Uganda ng'atunda engoye okuli obwo jewelries, suits ez'abakyala n'abaami nga bino biviiramu ddala ssente. Kuliko n'oyo batundira awo engatto ez'abakyala n'abasajja saako n'abaana abato. Boutique eno emuwera ddala ssente. Zali alina poloti mu Kampala, e Kenya, e Tanzania, e South Africa ng'era agiramu ddala era ayiriddemu ddala ssente kuba ne mu bya real estate. Zali alina amaduuka agatunda jewelries nga zino za gold, diamond ng'ate zo ziri mu original tosanga mu deep. Ng'amaduuka gano gali e Kenya, gali e South Africa ne wano ewaffe Uganda nga mulimu obwo obukuufu obw'omu bulago, obw'omu kifuba, obw'oku mukono, ebyo ebikomo byonna obisangamu ng'ate biri mu original ng'atunda n'okusuubuzaako ate naye ng'abyambala eby'ebbeeyi temumulaba. Zali alina ettaka eryo ddyo tobala kuba ali mu bya real estate awo South Africa. Ettaka aliteereddemu ddala ssente, alimanya okuligula, eby'omusoso byonna abitegeera. Ettaka lino akasimbi akayiyeemu. Zali alina rentals agiramu ddala ssente nga zino za double room ne single room ng'era zimwera ddala akasente buli mwezi. Amazzi gabaako, security ebeerako, amasannyalaze byonna bibeerako, akasimbi akajjiddemu ddala. Zali mu bwa akita bwamuwera ddala ssente era akasimbi akajjiddemu ddala. Ono kafulu mu kuzannya emizannyo gy'oku TV oba buyite bu TV series era ne za award aziwangudde n'akasimbi kajjirako. Awe South Africa naawe Kenya mukamu nnyo mu kuzannya series. Zali mukyala muyimbi era okuyimba akujjiramu ddala ssente. Mwenna
mwena mubaddeyo nga mulinga abatakimanyi ne Zari takute microphone aleruka ng'alina ennyimba eziwerako nno dda talina lumu. Oluyimba olwasinga ennyo omwatiikiriza lwe lwa Hotter Than Them. Omuziki aguyimbira ddala naye nga womumanyi mukyala alinamu Kasimbi Boss Lady ayimbira ba corporate boka tojja musiŋŋaanawo mu kikaali nedda eyo tojja mulaba ng'era okumupangisa muteesa kuba mukyala tojja muyita mu nkwaka kadde kamu oyinza obutamulaba just ye yasigala kuyimba kwesanyusa na kuyimbiramu baana be na mwami we. Zari social media emuweredde ddala ssente era Kasimbi akajjiddemu ddala socialite mulamba amawulire gamutambulirako ali populawo ku social media amawulire gamubeerako e South Africa e Kenya newane waffe Uganda wennyini. Zari ateekayo akantu bwe kati ne katambula viral ateekayo akantu bwe kati ku Sakibu n'olaba ku Diamond n'olaba. Zari eno social media emuwedde ddala ssente okuli TikTok, Facebook, X, Instagram n'emikutu emirala mingi nnyo era akubirako n'obulangu n'obwa brand ambassador abukolerako ddala. Social media mulalamu nnyo. Zari ono songwriter Akasimbi akajjiramu ddala mukyala muwandiisi wa nnyimba amanyi okutakula peeni watakula peeni muganda wange omwewuunya era ne mu kuwandiika egyo emizannyo namo abikolera ddala era Akasimbi akajjiramu ddala. Mu kuwandiika ennyimba muteesa n'omuwaayo Akasimbi tojja kujja na siringi 1500 ogambe nti anaakuwandiikira oluyimba pozi ng'asiimye busiimi kuba Boss Lady ono Akasimbi ko akalina era akajjiramu ddala. Mukyala muwandiisi wa nnyimba omuli music oba TV series mukamu nnyo era emabegakaawo yavaawo ne bakola ne Sakibu firimu namba oba TV personality yabugiramu ddala Akasimbi era ne za award aziwangulidde ddala awo e South Africa saako newane waffe Uganda era Akasimbi akajjiramu ddala. So abadde sponsor oba sponsorinze zi programu ez'enjawulo awo ku TV ng'akwata ku ssente ze ye mukyala Zari Boss Lady. Akasimbi tadda buzzi waka n'aleera ngalo n'alinda omusajja amuwe ayitamu n'agenda n'ayiriba n'ayiya Akasimbi Akasimbi akalina era Sakibu amulabiridde webale kulabirira mukoddomi waffe era Akasimbi akajjiramu ddala omukyalo ono ye Zari Boss Lady. Buli muwala yonna ali eyo gwe yeegomba muwala gwe mukyala Zari ono omuyigako ki mukyala mukozi ebyaddala tukwagala nnyo. Okusinziira ku mukutu gwa Forbes magazine gulaga nti omukyala ono Zari Boss Lady Zari Hassan Mama Brown Akasimbi asinga kajja mu masomero woteeri hostelo cosmetics store jewelries rentals ne social media Akasimbi mwasinga okukajja era Forbes magazine yakola okunoonyereza nga Zari azitowa $2,000,000 eza dola nga zisente zazitowa ng'okunoonyerezebwa kuno kwakolebwa 25 ogwokubiri 2025 nga ye mukyala alinamu akasente wane waffe Uganda ate nga ye muwala gw'otayisaamu maaso nga ye muwala atukula gw'oyiwako amazzi n'oganywa gw'oyiwako amazzi nga gaddugala ne ganyiririrawo n'ogamba bampe nywe gye Zari. Bambi yamanya n'eddobooza nkoseeki President Masaka City likinga commentinga subscribinga sharinga following at the Mix Media gompya subscribinga kona kukadde omalewo nyige olobere ng'ofuna obubaka bonna bwe tuba tutaddeyo. Ssaabasajja Kabaka wangale mubeere bulungi mweraba bye bye.